Mbalamusiza mikwano gyaffe mwebale kutugoberera ku mikutu gyaffe egya Zuula Obusobozi bwa ku YouTube, Facebook ne TikTok. Mpitwa Tumusiime Joseph Prosper, ndi inspirational speaker, motivational speaker ate ndi life coach. Nyamba abantu okwekkiririzaamu okuzuula obusobozi bwabwe n'okugolokosa obusobozi Katonda bw'atadde munda mu bo bategeera obugagga bwabwe. Njagala kubanga olunaku olwaleero njogera nateera ku kyama kino eky'okwezuula. Abantu bangi balina obusobozi Katonda bwe yateeka mu bulamu bwabwe era nga munda mu bo balina omulimu Mukama gwe yabayitira okubanga bagwolesa eri ensi olwo n'ensi eryoka ebawe ekyo kye batalina. Naye kyewuunyisa abantu bangi bambi batuuka okufa ne bava mu bulamu bw'ensi eno nga tebategeeredde ddala kyama kikulu kyennyini Katonda kye yateeka mu bulamu bwabwe. Niwesanga nga omuntu agenza okuva mu nsi ng'alinganga kisiikirize nga n'abamu obulamu tebubasanyusizza. Edda bwe nalinga omuto nayagalanga nnyo okuba omugagga era nakati nkyakyagala nnyo lwakuba ekigendererwa kye kyakyukamu. Nayagalanga okuba omugagga nga ndowooza nti abagagga bonna bamativu n'obulamu. Naye bwe ngenze enkula nenfuna omwaganya n'omukisa ogusemberera mikwano gyange abagagga n'okukola research okunoonyereza ku bagagga abaali babadde ku nsi ng'abagagga bangi abaali bavudde mu bulamu bw'ensi eno naye ng'ate tebabadde bamativu na nsi. Ng'ekikwewuunyisa kiri nti buli muntu waali badde weegomba obulamu bwe baalimu n'engeri gye baabutwazangamu naye ate nga bambi bo si bamativu n'obulamu ki kye bwabawa olw'ensonga nti bwe baafuna ebintu ne bifuuka obusobozi bwe baali baweereddwa naye nga bo ng'abantu nga tebategeeredde ddala busobozi obwo omulimu gwabwo omutuufu gwali ki. Kati ekyo kireetera omuntu okuva mu bulamu bw'ensi eno nga si musanyufu n'akamu. Lwaleero omulimu gwange omukulu guli nti kwe kuzibula amaaso ga buli muntu okutegeerera ddala omulimu omutuufu Katonda gwe yamutondera okubeera ku nsi era omuntu atandika okutegeera okuwewukibwa kw'obulamu bwe kuva ku ki. Omuntu bw'ategeera omulimu gwe yajja okukola obanga afudde mugagga oba afudde si byomera nnyo naye ayina obumativu obujja mu bulamu bwe ekyo kye bayita okubeera omuwanguzi mu nsi muno. Omusajja ayitibwa Albert Einstein lumu yagamba biseera bye ebyokufa nga bituuse baamukaka nga bamusaba akkirize kubanga obulwadde bwe yali alwadde yali asobola okulongoosebwa n'addamu okuba omulamu nateera. Naye bannassaayansi nga bamwegayirira akkirize okulongoosebwa yababuuza nti nsonga ki enkulu gye mumpa empalirizo okugenda okuyita mu process ezo zonna ez'okulongoosebwa okusigala nga ndi mulamu kubanga nze obulamu obwange ndaba ekintu kyonna kye najja okukola mpulira nga nkikoze ne kiggwaayo si kyayina kintu kye neetaaza kusigala nga ndi mulamu kubanga ne leero ne bwe mba nga mumunongoosezza ne sifa kati era mu maaso ndiddamu n'enfa. Kati ye ng'alaba nti ensi takyagibanja ekyo si kyangu muntu kukyogera. Mpozi Mukama waffe Yesu Kristo bwe mpulira mu byawandiikibwa nga Bayibuli etugamba nti bwe yali ku musaalaba n'ata omwoyo gwe naye n'agamba nti kiwedde nga ye ategeeza nti kye najja okukola nkimaze kati awo ne bwenfa. Bantu batono nnyo abava mu nsi eno nga bakkiriza okufa. Njagala kugamba gwe awulira ebigambo bino okufa si kyekintu omuntu kyeyetegekera oba kyayaayaanira oba kyeyeesunga naye kyenjagala nkugambe nti ffenna abalina obulamu tulifa. Olunaku lulikya oliba tofudde bukadde olifa bulwadde bwoliba tufudde bulwadde kintu kyonna kisobola okukeera ne kikutwala era nange bwe ntyo lumu lulikya nenva mu nsi eno. Naye ekyokufa si kyekisinga oba si kyekisinga okutiisa kubanga si ffe tujja okuba abasoose bantu bangi baali bafudde naye ekitiisa kyekino bw'ofudde ku nsoleseeko ki ye gy'olaze otegekeddeyo ki kubanga nze naawe tukimanyi nti omuntu bw'afa aba tafudde wabula aba atandise bulamu bulala ate. Njagala kwogera ku nsonga enkulu ezengeeremesa omwana w'omuddugavu okwezuula. Ekimu ku bintu ebyateekebwawo Katonda okutuyamba okuzigula obusobozi bwaffe ate omulembe gwe tulimu kyafuuka akamasu oba luyita olutuula oluziikira ddala abantu oba bakwata obavuba obalemesa okwezuula bakiyita kusoma. Okusoma si kintu kya buntu bantu si be baakikola kyategekebwa Katonda. Okusoma omugaso gwakyo omukulu gwali nti omuntu bwe yabanga ategedde kikyali ng'agenda mu bayina obukugu mu kintu ekyo
oba abalina okumanyirivu mu bulamu bw'ensi nga bamuyambako okuzigula obusobozi bw'alina. Obusobozi obwo nga busobola okuba nga bamuwa empende entuufu ziyateekeddwa okuba nga atambulizaamu obusobozi bwe. Naye ekikabi kakati ekiriwo okusoma kw'ennaku zino kwe tulina, omuntu ava mu maka g'ewaabwe gy'azaalwa nga muwulenge, munsonyi okukozesa ekigambo ekyo, nga ntegeeza nga talina ye destiny oba nga talina ye pulaani gy'alina mu bulamu bwe, lwa nsonga abazadde abaamuzaala tebaamanya kikyali, nabo bambi nabo tebamanyi kiki kye bali. Ate era bwekyewuunyisa, ennaku zino abazadde bagenda n'ozzaala abaana nga tebabategekedde nti tuzaale, kijja buzzi lwa butanwa ne beesanga nga bazadde. Kati ng'ekyewuunyisa abateepulaningira bulamu bazadde omuntu, abatazuula nga kye bali kati bazadde omuntu ate nga balina obuvunaanyizibwa obumuyamba ye yeezuule. Kati nabo bwe balaba nga tebalina kye basobola muyamba nga bamusitula bamutwala ku ssomero eririmu abasomesa abateezuulanga. Omusomesa yagenda nga ayagala kuba musawo, ebibuuzo ne bimukuba ne bimulema, n'opti nga asomeseemu busomesa bambi. Naye omuntu ali oppressed bw'atyo, ali disappointed n'obulamu nga yagenda okuyamba omwana wazuula obusobozi bwe. Kati omwana n'atuuka ku ssomero, essomero ne limugamba nti bw'oba onoofuuka ow'enkizo mu nsi, soma nnyo sciences, bw'oba onoofuuka ow'enkizo soma nnyo ebitabo, toddamu na kwebaka. Of which si bw'atyo Mukama bwe yatonda omuntu okusoma. Ffenno bwe tuba tukomyewo mu nkula yaffe ey'ekiddugavu, abaddugavu ffe twali tusinga okuba n'enjigiriza ennungi, kubanga ffe omuntu teyasomeranga ku ssomero, teyasomeranga mu kifo nti genda egindi osome. Omuntu yasomeranga mu bulamu bwa bulijjo bwe yatambulirangamu. Omuntu yasomeranga ewaka, omuntu yasomeranga ku mirimu, omuntu yasomeranga mu kyalo, mikwano gye, okuyita mikwano gye, abakadde bo ku kyalo, ku fireplaces ng'abantu boota omuliro ekiro, akawungeezi, bajjajja ne boogera, abantu abakulu ne boogera. Kati ng'abaana abo okuyita mu ngero z'abazadde baabwe bayiga ebintu eby'enjawulo ebyabayigirizanga okolagananga ne bantu bannaabwe n'okutegeera obusobozi bwabwe n'obunafu bwabwe. Engero ffenna ze tuwulira kati tuzoogeramu n'engeri yazityobola. Simanyi ogamba bya Wakayima ne Wango, tubiwulira nga bintu byambu, naye abazungu nabo ne batukolerayo engero zaabwe mu firimu ate zireetedde abaana baffe naffe kennyini okutandika okulaba obulamu mu ngeri endala. Njagala kugamba nti okusoma kintu kirungi nnyo eri omuntu eyeezudde. Omuntu buli bw'aba nga ategedde kikyali n'ategeera obusobozi obuli munda mu ye, olunaku bwe lutuuka n'abikkulirwa n'atandika okukeera ku makya agenda okusoma, ng'ekigendererwa ekikulu ekimutudde okusoma si kunoonya mulimu, naye ng'agamba omulimu ngutegedde naye ngututte gye banaaguzigulira. Bwengamba okuzigula ntegeeza refining, okugujjako enfuufo, okugujjako ebitoomi, okugujjako enzirugaze, balyoke bagufuule ekyo kyennyini kye guteekeddwa okubeera. Omuntu ali bw'atyo si kyangu kugamba nti yamaze okukola n'abulwa ekyo, yamaze okusoma n'abulwa ekyokukola. Naye lwaki abantu ennaku zino bakaaba ebbula ly'emirimu? Ensonga eri nti abazadde abaabulwa emirimu gyabwe, abazadde abaabulwa okuyitibwa kwabwe, abatamanyi kiki kye bali, bakwata abaana baabwe nga babagamba mugende ku ssomero musome mutegeere emirimu gye mulikola, mbu nga bagenze essomero libabuulire ki kye bali. So nga ddye essomero omulimu gwalyo lyandibadde nga kwaniriza muntu avudde ewaka waabwe nga yeezudde, essomero limuyambe okukakatamu ekyo kye yeezuddemu. Era olw'okubanga bangi tebategedde kituufu kyennyini kye bali, mbu nga bagenze essomero lyeri bali kibagamba, y'ensonga lwaki tulina omulembe ogw'abantu ababuze oba beesobola okuyita ababuyabuya abatamanyidde ddala ki kye bali, abalinganga akaveera akafuuyibwa kibuyaga oba ebisaaniiko ebitwalibwa kikuŋŋunta. Bwe mba njogedde ku bantu bano wammanga, emirimu gye baakola ku nsi tebaasoma misome, wabula okusoma kwabwe kwabayamba buyambi kugolokosa kwekkiririzaamu na kubawa mpenda ez'abayamba okukola emirimu gye baakola. Omukyala ayitibwa Mother Teresa, abantu bonna bamuyita abasinga. Mother Teresa eyajjawo ebbula okujjawo obwavu ewaabwe n'obutasoma n'enkyusa standard of living mu ggwanga ly'ewaabwe. Yali sekwali kusoma, ogwo omulimu gwe yakola teyagusoma busomi. Bw'abanga yasoma busomesa
n'akizuula nti obusomesa bumuwadde enkizo ebaako ebintu by'amanya naye nga si gwe mulimu gwe gwennyini. Njagala mbabuulire ekiseera kyatuuka n'abanga si gwe mulimu gwe yakola ogw'obusomesa. Omulimu gwe yaguzuula luvannyuma n'alyoka atandika okugukola. Naye njagala nkugambe omulimu gwe yakola gwali munene nnyo. Abakuba sitaaka mu guli gwe yasoma yandifudde naffe tetumwogerako kaakati. Omusajja ayitibwa Mahatma Gandhi eyasoma obwa lawyer ne Nelson Mandela. Bombi abo benjogedde emirimu gyabwe gyagala okufaanagana. Abantu abaataasa amawanga gaabwe okuvaako obufuzi bw'abagwira. Omulimu gw'okusumulula amawanga gaabwe okuva mu bufuzi bw'abagwira ogwo gwe mulimu gwe baakola okubeera abantu abayamba amawanga gaabwe okufuna obwetwaze. Gye emirimu gye baakola. Naye ogwo omulimu tewaliyo ssomero lisomesa muntu kubeera redemptor wa ggwanga lye, okubeera omulwanirizi w'eddembe. Teriyo ssomero lisomesa mulimu ogwo. Naye bo bwe baagenda ne basoma okubeera abannamateeka ne bakizuula nti okugenda babeeko law firm ze bakola oba okugendanga mu kkooti bawoze tekimala. Ogwo omulimu gwa wansi ne bazuula nti balinayo higher calling, okuyitibwa okw'enkizo okuli wagguluko okusinga okugenda mu lawyer, okugenda mu law firms, okusinga okugenda mu kkooti okuwolereza omuntu omu, babiri oba kampani emu. Abantu abasinga mu church tuyina engombe egamba nti ndiko okuyitibwa, nga bagamba abasumba baffe omwana oyo aliko okuyitibwa. Njagala nkugambe buli muntu kunsi aliko okuyitibwa, naye buli omu ekimuyita kyanjawulo. Mulimu abayitibwa okuyitibwa nga kwa kugasa balala. Ekyo kye tuyita okuyitibwa gwe mulimu gwo. Era bwe twaki tugamba nti kuyitibwa kubanga omulimu gw'omuntu gumuyita nannyini gwo. Omulimu gw'omuntu guyita nannyini gwo. Okuyita mu circumstances ez'obulamu zayitamu nga bwe ngenda okunnyonnyola mu maaso eyo. Singa omuntu agobererwa obubonero bwasinkana mu bulamu bwe n'agoberera eddoboozi eryogera naye, atuuka ekiseera bw'aba atandise okukola kye limugambye okukola n'akiteeka mu nkola, oyo baba basisinkanye n'omulimu gwe. Era ali bw'atyo tayinza kubeera mwavu ku nsi, n'ekirala tasobola kubeerera nsiroosi. Omusajja Paulo Kafeero tewaliwo yamusomesa kuyimba nnyimba ze yali ayimba. Omusajja ayitibwa Basudde. Omulimu gw'okuyimba ennyimba eziragula, ezisomesa, ezibuulirira, ezinenya, eziruŋŋamya abantu. Ogwo omulimu tayinaayo gye yagusomera. Yafa musajja ataasoma mu okusoma kuno okw'Abangereza kwe baaleeta. Naye ekirabo kye oba omulimu Katonda gwe yamutonda nagwo yagukola. Era nakaakati gukyaliwo gukyakola. Fire Bongole Lutaaya Sweden teyagendayo kuyiga music, yagendayo ku refininga mulimu gwe yali alina. Era olw'okuba baba abazungu batuli mu maaso balina obusobozi obuzigula ebitone by'abannabitone baabwe okusinga ffe wano. Kyova olaba ennyimba ze nakaakati ng'oggyeko amakulu ge zirimu, naye n'obukugu zaalimuko obukugu obusobola owangaala mu biseera biwanvuko nga tezifeedinze. Kati nno njagala nkugambe mukwano gwange, ekiseera kituuse nze omulimu gwange omukulu kwe kugamba nti oli mugagga okusinga ekibanja kya kitaawo kye yakulekera. Oli mugagga okusinga diguli gy'oyina mu buliri bwo. Era kyova olaba osula naye enjala. Kyova olaba nti oyina diguli nakakati waddizeyo osomere masters. Tulina ennaku abantu kakati bakugamba nti genda osome ku gas and oil, genda osome ku energy and gas. Kigamba nga bakugamba ebyamafuta olw'ensonga mbu kakati bye biriko ssente. Ogenda okumala osoma koose eyo ng'ate emirimu gyayo gyaweddewo. Kakati nga bakugamba nti ate singa ofunyeyo bbaluwa endala n'ogyongerako ojja kuba w'amaanyi nnyo. Kyenjogera kino saagala omuntu yenna alowooze nti oba okusoma. Naye njagala kugamba nti okusoma kwennyini Katonda kwe yali ayagala tusome kwali kufaanana kutya. Okusoma okw'ensonga kwennyini nnyini okwateekebwawo Katonda,
oba omuntu kwe yali badde asoma okusobola omufuula ow'omugaso ku nsi kwe kubanga tagenze essomero limugamba ekyali naye kwe kubanga agenze mu ssomero olw'okuba amaze otegeera kyali kakati essomero limuyambe ekyo kyali okukigattako omuwendo. Yusufu gwe nabagambako nti bwe yategeera kyali embeera y'Ekimisiri n'emuyamba okukiteekako omuwendo alyoka akitambuliremu. Leero njagala kwogera ku musajja ayitibwa Moses yaliko okuyitibwa okwokubeera liberator w'eggwanga lye erya Isirayiri okulijja Misiri, era Katonda yali gwe mulimu gwe yali yamutondera okuva mu buto bwe. Naye njagala nkubuulire tewaaliwo essomero lyalisobola musomesa ekyo. Naye Bayibuli etugamba mu kitabo kya Bikola by'Abatume essuula ey'omusanvu nti yagenda e Misiri n'ayiga amagezi g'Ekimisiri, yali mu lubiri n'asoma mu sayansi w'Abamisiri, n'ayiga eby'ekijaasi, n'ayiga eby'ekisirikale, n'ayiga eby'engeri y'ebyomwoyo Abamisiri bye baali bamanyi, obukugu bwonna n'olukujjukujju lw'Abamisiri omusajja ono n'abuyiga. Naye Mukama ate n'amutwalako e Midiyaani ewa kabona, omusajja ow'ebyomwoyo amanyi okwogera ne Katonda, amanyi okwogera n'ensi y'omwoyo, amanyi okuyamba omwoyo okuba nga gusobola okuwulira ne Katonda. Ebbanga ery'emyaka 4 Musa lye yamala e Midiyaani ne limuyamba okuba nga asobola okutegeera ensi y'omwoyo ng'eyogedde naye, n'atandika okuwulira eddoboozi lya Katonda nga limugamba nti osobola okukola kino. Musa n'aba nga akomyewo e Misiri okukola omulimu gwe yatonderwa okukola, naye nga ku luno takola kye yasoma, akola ekyo Katonda eyamutonda kye yadraftinga kyalibeera. Naye ng'obuyigirize bwe yasoma bwongera omufuula omuntu ali flexible, bwongera okumuwa ofuula omuntu alina omuwendo, ng'obulamu bwa Musa bugattiddwako value ey'okuba nga alina by'amanyi Bayudaaya banne oba Bayisirayiri banne bye batamanyi. Ekyo nno naffe ffenna ng'abasoma abagenda mu masomero y'ensonga enkulu etutwalayo. Tuyiga okuwandiika, tuyiga okuteeka mu nkola ebintu mu mitendera emiruŋŋamu, tutegeere principles oba ennono ebintu kwe bitambulira, naye emirimu tugenda nagyo. Omuntu eyagenda n'omulimu gwe ku ssomero aba tannamaliriza kusoma ng'omulimu gutandise omusasula. Twalina omwana nasoma naye nali ndooza mu siniya yakuna, siniya yakuna, ye nguva mu siniya 1 ng'azannya katemba. Bwe wabaayo empaka ku ssomero, ebyo ebyokuba ng'omusamize, ebyo ebyokuba nga okukola ebintu ebyo ebiri fane nga mirimu gye nnyo siniya 1 bye ng'abikola bw'atyo. Naye jjo ly'abalamu mba mpitaayita era musanga balina ekivvulu kye bategeka nga y'omu kubalanga. Ne ŋŋamba era nno wanda okusoma tekwagenda wala, ssente zaabula, naye omulimu gwe gwennyini gwe yakolanga ku ssomero. Singa yali azaaliddwa mu famire essaayo omwoyo oba bambi eyina obusobozi, yandibadde takoma kaakati kubeera mu bivvulu bwe biti ebitonotono, yandibadde nga Will Smith, yalibadde ng'abantu ab'enkizo betulaba bazannyi b'akatemba ab'amaanyi. Njagala kugamba gwawulira ebigambo bino, ekyokuvuma education system y'eggwanga lyaffe n'ery'Abafirika okutwaliza wamu kiyinza obutatuyamba, naye ffe buli muntu yandibadde asalawo nga Ssekinnoomu n'agamba nti nze ng'omuntu nsazeewo kaakati nze ŋŋenda kutandika okwesomesa, nze ŋŋenda kutandika okuwaayo eddoboozi, okuwuliriza eddoboozi ly'ensi y'omwoyo lyogera kinange, kubanga nze kankubuulire omwoyo gwo buli lunaku gwogera naawe naye toguwanga budde kuguwuliriza. Era nange ebigambo bino sibigamba nti nkugamba bipya, bino ebigambo byekugamba ozze ng'obiwulira, era abantu bangi bazze babyogera gy'oli. Naye nze ekyenkizo kye nnina kye kino nti njagala nnyo njogere n'omwoyo gwo, kubanga emmeeme eyo kintu kyewuunyisa, kiwulira ebintu bingi naye tekibiteeka mu nkola, era ebintu bingi nnyo obiwulira n'ogamba ekyo nakiwulirako, ne gundi yakyogera ekyo. Naye singa otandika okuba nga tokyakola bintu by'owulirira mu mmeeme eyo, naye ng'okola ebintu by'owulirira mu mwoyo gwo, ng'omwoyo gwo gwogera naawe, ogenda kutandika okuba nga Musa yagenda okuva e Midiyaani nga kati eyadduka obudduse Misiri
ng'alina obuvumu obuzze kubanga omwoyo gwe bwe gutandika okwogera naawe waliwo obuvumu bw'ofuna n'oba nga tokyatya kuwalana, tokyatya ani akutegedde, tokyatya ani akukyawa, tokyatya ani akuguddeko mpalana, era nga tokyayinza kukola bintu osanyusibwe bantu, naye ng'okola omwoyo guweere oba mu ngeri endala gumatizibwe. Tutandika okukyusa ebifo tutandika okuddayo mu misingi gyaffe egy'okuyigirizibwa ginnansangwa. Edda abantu basomanga mu bifo bino bisatu eby'ensonga ennyo, kamitwale nkambi kunnyonnyoleko olwaleero mumalirize. Ekifo ekisooka ekyasomesanga abantu okutegeera kiki bali okumanya omulimu gwabwe yabanga famire mwe bava. Kubanga omwana bwe yazaalwanga abazadde abazudde kye bali kyamwanguyiranga naye kennyini okutegeera omulimu gw'olulyo lwewaabwe. Kakati nga ye ekyenkizo kyayinawo ng'ekyenjawulo kwe kubanga agamba nti newankubadde famire yaffe eriko omulimu guno naye nze ninamuko unique talent ey'enkizo. Kati n'abanga agolokosa omulimu gwewaabwe naye ng'omulimu gwewaabwe yagutaddemu ne talanta ey'enkizo endala. Ekyokulabirako Dawudi mutabani wa Yese Bayibuli bwe tugamba nti ye yali mulunzi, yali mulaalo, bazadde be baali balaalo. Naye Yose ono ndabanga mu bo famire yaabwe yali mukamanto, yaliko okuyitibwa kw'okubeera bakabona oba bakulembeze. Omusajja Yese bwe yakizuula nti ava mu famire erimu olulyo olulangira, olulyo olukulembeze, n'akwata abaana be n'abatwala babeera abasirikale mu magye. Weewuunye Dawudi ye tebaamutwala mu magye, niye olw'okuba yalaba okuyitibwa okuli mu kika kyewaabwe, yeera mu ddungu oba mu nsiko gye yabeeranga alundiranga endiga za kitaawe, era yabanga mu kulwana na bisolo, ye ng'akola training ng'akozesa calling eri ku bulamu bwewaabwe. Omuntu singa olumbibwa empologoma mu nsiko wandirowoozeza nti omuntu yenna yandidduse nga buddusi, naye ono teyaddukanga ng'agamba nti ffe tuli balwanyi, ewaffe tuli balwanyi tetudduka. Bayibuli etuuka netugamba mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula y'e16 n'onyola 18 nti nalaba Dawudi mutabani wa Yese Omubeserekemu omulwanyi, omukubi w'ennanga ow'amagezi, omusajja omulwanyi omuzira ow'amaanyi. Obuzira abujjawa mu ttale gye yarifayiningira ekirabo kye eky'omulimu gwewaabwe ogw'okulwana entalo. Era ye baganda be baakomanga mu ddwaniro lino ery'abasirikale ab'olutabaalo olwa bulijjo, naye ono ye training yagikoleranga ku nsolo, yalwananga na malubu beya, yalwananga na mpologoma. Kati oyo nga tosobola muleetera ate muntu noga nti analwana n'omuntu n'amusobola. Omuntu alwana n'ebisolo, omuntu alwana n'empologoma. Ntegeerekese kubanga yalaba calling eri ku kika kyewaabwe. So omuntu omulimu gwe yalinanga gumanyira waka. Ennaku zino abazadde balese obuvunaanyizibwa bwabwe bagende banoonye ssente basasule abasomesa bubabuulire abaana baabwe okuyitibwa kwabwe, so nga ate abaana okuyitibwa kwabwe bakumanyiranga waka. Nebaza Mukama ku lw'Obwakabaka bwa Buganda n'ensengeka Buganda gye yategekebwamu n'obugunjufu bwe yaweebwa. Nti bw'oba owulira omuntu omuganda nga yeeyanjula, kituyita otambula ng'omuganda, owulira nga ayogera bajjajjaabe mwe yava naye n'asembyayo omulimu gwabwe ng'agamba nti ffe tweddira lugave, ffe twali bambowa, ng'akulaga nti ekika kyaffe ng'olulyo tulina omulimu gwe twakolanga mu lubiri. Nzikiriza nti ng'edda ensi tennayonoonika ng'abantu bakyawulira amaloboozi g'emyoyo gyabwe, n'Obwakabaka bwalondanga ekika okukola omulimu mu lubiri ogwenkanankana n'okuyitibwa kwago. Ekyo tekyasooka mu Buganda wokka. Bw'oba osomye Bayibuli mu kitabo ky'ebyomumirembe gy'Abassekabaka ekisooka, Bayibuli etugamba Kabaka Dawudi ye yalonda ebika bya Isirayiri nga buli kika kibuulira okuyitibwa kwakyo, buli kika ng'akigamba Katonda kye yakiyitira okubeera. So ojja kulaba ng'alonda abayimbi, bannabbi, abakubi b'ebivuga, abaggazi ba wankaaki n'abakola ebintu ebyenjawulo. Kati amaka bwe gaba nga tegakyayinza kuyigiriza baana kye bali, no wanda lwaki omuntu asobola okula nga tamanyi kikyali era n'agenda ku street anoonye omulimu. Ekifo ekyokubiri era nga kyalinga kikulu nnyo,
byebifo ebyokusinzizaamu omuli abakulembeze baffe ab'ebyomwoyo. Abakulembeze b'ebyomwoyo omulimu gwabwe omukulu ennyo gwe baakolanga gwabanga gwakuyamba abantu kuzuula busobozi bwabwe, ng'oggyeko okubatabaganya ne Katonda n'okubayamba bawulirire ensi y'omwoyo kyebagamba. Ensonga enkulu lwaki abakulembeze b'ebyomwoyo oba abatulyowa mu myoyo baateekebwangawo Katonda mbu bayambe omuntu amatu ge ag'omutima gwe okuzibuka gatandika okuwulira ng'omwoyo gwe gwogera naye, si kuteekateeka muntu kufa na nziika gy'anaaziikibwamu, kubanga tetujjanga ku nsi kwetegekera kufa. Twajja ku nsi tutuukirize divine assignment gwe mulimu buli muntu gwe yayitirwa Katonda nti bw'abanga amaze okugukola olwo nno okufa kugenda okujja ng'afuuse mulambo, ng'omubiri amaze okugujjamu buli kyabugagga kyonna eky'omuwendo, ng'asaana agende nga takyayina kyabanja nsi nga n'ensi tekyayina kyemubanja. Naye ennaku zino ndowooza era kuubula sitaani kwe yaleeta nti weesanga nga abakulembeze b'ebyomwoyo omulimu omukulu ennyo oba oli awo gwakuteekateeka muntu ngeri gy'aliziikibwamu. Munnaye gwe tokyasaba, ani alisaba ku mulambo gwo? Kakati ebintu bwe bityo, naye ng'ensonga enkulu abantu bonna era n'Abachina abo balaba ekimu ku bireetera Abachina okubeera ab'enkizo ku mawanga amalala, bo omuntu bwe yabanga avubuka n'agenda mu tempo zaabwe okubanga afuuse omumonko nga muvubuka, nga bamuyamba okutandika okubanga takyali bize mu bintu bingi, naye nga akakkanye akkiriza obutonde bwogere naye, awulire empulira z'omutima gwe, nga tali mu mbeera za bulamu obwa bulijjo obw'abantu bano abali mu wansi w'ensi. Era bwe tutunuulira ebyafaayo abasajja bakageze mu nnyo ba philosophers abaali bataddewo principles ezifuga ensi, abasinga baakuliranga mu seminaries, baakuliranga mu temple, baakuliranga mu yeekaalu. Ffe abakristaayo Bayibuli etugamba mu kitabo ky'Abassekabaka ndowooza kyakubiri bwe mbaseerabidde essuula ey'e11 mwe muli omuvubuka baamuyitanga Yowaasi, yakulira mu yeekaalu, famire ye yafa yattibwa, abantu bonna ne bafa ne baggwawo, ye n'abanga yakwakulibwa yekka, yali ava mu kika kya Dawudi ekyabakabaka, naye baatuuka bambi ne babaawo kati abaga ne bafa. Naye Bayibuli etugamba nti omwana ono n'agenda n'akulira mu yeekaalu, era yali aweza emyaka 7. Kabona ye yamufuula kabaka. Kabona eyali ayitibwa Yekoyaada yamufuula kabaka nga mwana wa myaka 7, nga ise omuntu ow'ebyomwoyo nga yayamba omwana ono omuto okumugamba nti mwewammwe muyina kuba bafuzi, yadde famire ye wammwe bantu bonna battibwa ne baggwawo, gwe n'osigalawo sigenda kutwala mu bwakabona, sikujja kutendeka kubeera musumba nganze, naye nze kankuluŋŋamye ng'okuyitibwa kwewammwe bwe kuli. Ekyo nno kyendagadde ensembyayo olwaleero. Katonda abakulembeze baatwesigisizza okubeera abakulembeze b'ebyomwoyo. Lino katalali lino ndibalekedde abantu tubayambe okutegeera kye bali, kubanga kye kimu ku bintu Katonda byatusuubira okukola. Abantu ab'ebyomwoyo be baayambanga abantu okutegeera Katonda kye bayitira okubeera batya, nga bababikkula ku maaso, nga boogera ebigambo ebigolokosa amatu gaabwe ag'omwoyo okutandika okuwulira ensi y'omwoyo kye bagamba okubeera. Nzikiriza nga singa buli muntu atandika okubanga tuddayo okukozesa amaka gye tukulidde okwezuula, okukozesa ebifo by'omwoyo ebyensinza ng'ekkanisa, okutendekebwa abakulembeze baffe ab'enzikiriza okutuyamba okwezuula naddala nga nabo beezudde, kubanga ate kati sitaani yaleeta ekintu nti abamu bagendayo nabo mu ofiisi y'obukulembeze bw'ebyenzikiriza nga bagenze kufuna ssente, babuliddwa mirimu, baamala kubulwa kutegeera kiki bali, ate ne balyoka bagenda mu kuweereza okw'ebyomwoyo. Mpitibwa Tumusiime Joseph Prosper awengenda okutandikira podcast yaffe eddako. Mbaagaliza akaseera kalungi. Zuula obusobozi bwo otegeera obugagga bwo.